kankweyo obujulizi obulala sinaba kifunako naye nja kifuna. Ku Sande nasinza n'entendereza, waliwo yandaba uli babali nze mu maaso ga Mukama siriiko nti kitiibwa mukyala musumba, kubanga ebitiibwa tajja bimbuuza mu maaso ge. Gwe ntya ali ogwo ye Katonda. Haleluya. Naye bwe nzirawo nti banaye mukyala musumba ate naazina ntya, banaye banandaba batya, ebyo byani? Si bye bintu bye sitafaako, kubanga mmanyi oli gwe njagala atanjagala ate kyanjagaza ayagala nkikole. Kati bwe mba nkikola nkikolera ddala. Kati batusinza natuuyana muli nentandika ogamba banaye kati omugenyi kakole ki kajje, bwe naba mubuuza ajja kuwulira ntuuyo. Naye nga naye mu maaso ga Mukama waliwo okusinza n'okutendereza. Dawudi n'agamba nasanyuka bwe bangamba tugenda mu nnyumba ya Mukama. Nazinye sinababirabako naye eddoboozi lyagambye awo wooli ntandika butandisi. Bwe lyangambye ate waliwo nayambala olugoye olwa kafutaani ne nga Mukama muli ne ngamba nendaba banaye ekitiibwa. Olugoye kafutaani ani azimanyi? Engoye zennene ez'abakyala zoyambala nga za kitiibwa nalwambalako ne nga Mukama ne nga Mukama njagala okutendereza, njagala okusinza naye olugoye luno. Kati nga nali amaaso nsoose gatwa ne ngamba abantu banagamba nti omukyala musumbako olugoye luno alinganga ayambadde gomesi, kati ate ye kyakuulira mu gomesi. Naye nenguma eddoboozi ne liŋŋamba oyo akutunuulira n'aseka n'agamba oweebuuka nti kubanga oyambadde olugoye bwe ruti. Ajjukira kye nagamba mukyala wa Dawudi. Dawudi we yazina ennyo engoye ne zivaako ne zivaamu, naye mukyala n'amugamba ye ggwa nswaza. Mukyala we n'abeera omugumba emyaka gye gyonna ng'ekikolimo kivudde wa Mukama lwakusekerera nakugamba Dawudi laba byozina mu maaso ga Mukama. Eddoboozi ne liŋŋamba bwe ntyo. Kati bwe nkugamba nti bwe nsinza n'entendereza Katonda kikole naawe, kibeerako obusukkulumu, kibeerako Katonda wagenda okutwala, kiri kimu ku byakulwanyisa Katonda byatwetaaza. Haleluya. Saze kwogera ku ekyo naye Mukama ndooza alina gw'abadde ayagala okukola ki? Okujjayo abadde ndooza nga takifaako, kiddeka kibeere kitundutundu ku bulamu obwo, ojja kuwa obujulizi. Haleluya. Mpitibwa omusumba Josephine Buyongo muwanguzi, oyo gwe bayita Katonda. Haleluya. Omanyi we njagala nnyo okusinza, nsobola okusinza paka obudde bwe buziba. Era nkyagala nnyo kubanga kinkolera. Gwe simanyi munnange naye nze kinkolera. Ndabyeko enzigi ezeggula okuyita mu kusinza. Nze nagenda mbawako obujulizi, nagenda nga nze mpulira kino okugulu kuno okulaba nga ndaba kuzitowa, nga ndaba nsabidde ekintu naye nga mpulira ne ngamba oba kino kisota oba kitambo. Myaka giyiseewo myaka mingi. Naye nengenda lumu mu overnight twagenda Mutundwe, nagenda Mutundwe myaka mingi. Bwe nagenda Mutundwe ne ngamba bali mu kutenda n'okusinza kino nkisabidde, naye ku mulundi guno by then nali sisinza nga sibimanyi sibifaako kale nnyo nga njagala nnyo byakusaba kwegayirira. Naye ne ngamba kanneeweeyo nsinze ntendereze Katonda. Ne baleete batandika okutendereza, natuuka mangu kuba njagala nnyo okutuula mu maaso tosumagira. Sigambye nti ali emabega gw'osumagira. Ekyo kyali kuuze nga manyi bwe mbeera mu maaso ndabira ddala maaso gange gabako ki ntunulira neewaayo okumakinga sure nti mpuliriza neewaayo sola kusumagira. Haleluya. Naye ne batandika okutendereza n'entendereza. Bannange nazina naye nga mmanyi waliwo kyenjagala kikole ki. Nazina nenzina bagamba buuka okuzina zina. Bane tugenda okuva mu service ng'ekyali kyambadde okugulu kigenze. Kati bwe nkugamba obujulizi bw'okusinza n'okutendereza Katonda, nkimanyi kye kinkoledde, nkimanyi gye kinzije. Waliwo bye nkutteko eky'amazima nga sisabye, seegayiridde, naye just kusinza. Kati kyenjogera kibeere kitundutundu ku bulamu bwo nkusabidde, kubanga Katonda akyagala nnyo. Kyekimu
kubisinga ebyokulwanyisa Katonda yagala tubeere nabyo. Bayibuli egamba bw'okusinza kwaffe Katonda mwatuula. Ani ayagala okussa Katonda amangu? Nze nkyagala. Kozesa okusinza n'okutendereza Katonda ojja kuwa obujulizi. Bayibuli egamba ye Katonda yeekweka. Naye okumugjayo mangu gy'ali. Oyinza ogamba Katonda munoonya simulaba. Naye okumugjayo mangu gy'ali ajje kubanga awulira akaloosa akaaki ayanguwa n'avaayo n'agamba kyekyo kyennyini kasi atulina mu mutima nga weewaddeyo wenna n'agamba ono mumuwe by'ayagala mumuwe ate n'eddoboozi lya Mukama oliwulira mangu nnyo. Ansa ku kizibu ky'olina okiwulira wano mangu nnyo. Kankweyo obujulizi obulala. Bwe natabiri nti bannange emirimu ngitadde visa n'entandika okunoonya Katonda kuba nali mutegeddeko akatonotono wadde si nnyo. Mba ndi awo essimu enkubira ku lwa application gye nali nakola edda nga bye nali ngenda okusomeramu twali nga tusasudde ne fees tusasuddeko halfway nga muzeeyi wange azisasudde n'agamba endala tujja zisasula kuba amasomero gaali gasinga gasaba half endala bajja ziweereza. Ngenda okutuuka byonna byagaana ne wajja essimu eyali nga wayiseewo n'ebbanga ate ebbanga teryali nnyo diwamu ndowooza bbanga lya myezi ng'ebiri ku esatu. Essimu n'enkubira nti waliwo ebipapula ebiri wano. Ebipapula bisoma mannya go biva mu nsi y'ebweru ffe tetumanyi bye boogera naye tetumanyi tetulabako mannya go. Ne ngenda ng'omuntu kuba nali sikyabijjukira nti waliwo n'ensi ze nateekamu application. Ngenda okutuuka ali okubibikula mba mbikutte bwe nti okumanya waliwo Katonda akola ekipya. Mba mbikutte bwe nti nsumulule bwe nti ebbaasa essimu eyampita eyoyo eyali ampita nti ngende nsome neevuga ku ssaawa eyo yennyini nga n'ebipapula sinaba bisoma. Ye nga nkubira ngamba kintu eki ogenda kujja oba togenda kujja ng'ayogera Luzungu kyekyanyamba. Ne mugamba ngenda kujja. Nagamba oba ogenda kujja ffe tukulinze ku airport genda ku embassy ebipapula bye tubisindiseeyo bakuwe visa ng'osomera bwereere. Nzize okwogera eri omusajja n'omukyala bw'onoota ekikadde ogenda kuziyiza ekipya Katonda kye yandikoze. Ogenda kuziyiza okubikkulula okupya Katonda kwe yandikoze. Ogenda kumisinga level Katonda kye yandikututteko kubanga amaaso go gaba mazibe ekyo sitaani kyayagala. Obeere ku kikadde odde musinga bulamu bwakwejjusa kale singa namukubidde desimu kale tewamukubidde ne transport tomuyina akutwala yonna gy'ogenda gy'owandibadde oyagala okgenda naye waliwo Katonda akola ekipya. Katonda talina muntu oyo yekka asobola okuyamba alina channels nnyingi. Haleluya. Kati nze okwogera gy'oli ono omusajja Yowabu taba kugamba Kabaka Dawudi timunange golokoka komye okukaaba kobe ennakuyo komye okweraliikirira mutabani waafudde. Dawudi yandibadde akyali mu nnaku. Isirayiri obwakabaka bwonna bandibadde bonna bali awo bonna bamutya kubanga ye kabaka ate yakaaba. Bingi by'osobola okuziiza ogenda mu maaso si kuggwe wekka n'abakwetoolodde ate nga tekisanyusa Katonda. Natandise kugamba ensi yaffe ey'omwoyo ennaku zino etambula speed. Katonda atambula anoonye gw'asukkulumya anoonye gw'ayamba oyo ateredde mu ye naye ng'ate abeesingira ku ki? Ku mutima. Haleluya. Kati wenjogerera ensi zitambula nga bwe njagala. N'ensi gye ndimu gye baali bannyimiramu. Haleluya. Odda nali nina kusooka gisabira visa nga nnyingira ku kisaawe nga nina jjukira mwenzaalwa kati ate nina ogisabira visa ngiyingiremu enzikiriza okubeerawo emyezi 3 oba 2 oba 1 naye nengisabiramu ne bampa akatabo kaayo nga nina kaapulayingira yensi gye bayita Uganda. Waliwo antegeera kye ŋŋamba. Kati waliwo obusukkulu mu Katonda bw'alina okutwala muweerabira ekikadde. Olizaala omwana abiyita birembe bizinesi oyagala otikikola biba biro
sente olizifuna amafuta gewetaga oligafuna babiyita biro olikifuka naawe aya omwoyo w'essanyu sinza Katonda omwoyo w'essanyu ake taata twakulize bwada biro byaffe gwe Katonda eyayamba Kaana yegwe Katonda eyayamba Dawudi Abrahamu tewamuleka mabega yegwe Katonda wa Mariyamu naffe twakulize bwada taata Sawulo yafuuka kabaka yali biro bye n'omulonda ssebo yegwe Katonda w'ebiro yegwe akisa olugero taata olutunika biwundu olisangula amaziga ku mitima gyaffe yegwe Katonda w'ebiro oli Katonda w'ebiro n'ebiseera tujja kufumbirwa tujja kuwasa Mukama tujja kola bizinesi ezo tujja kuganja Mukama biba biro tukusinza naffe nga twatula kabaka bonange byebiro byaffe byebiro taata biba biro kiyitukiro kyange kunange gwe waŋŋamba bw'otyo waŋŋamba kankulinde luliba lumu olinnyika ebiwundu luliba lumu olisangula amasika luliba lumu ndikibeera nange gamba wanga gandiise ssebo munange ndituula n'abalangira kubanga ntegedde biba biro embeera gyempitamu mu bujulizi Yesu bujulizi ankusiize nange kubanzikiriza wali ebiro likifuuka nange olikifuuka naawe olikibeera naawe luliba lumu nga gwe atusumba twayimiridde ku kituuti twatusumba ngambye biba biro musawo n'amagembe babiyita biro jogedde biba biro mugambye biba biro kampumulire Mukama taata mukubeerawo gwosebo webiyitawulira munange olipe nkule okubeerawo gwosebo webiyitawulira nga kuyita Yesu wulira. Nze banayi waliwo obujulizi bwembawa nga at least newoba olina omutima mugumu nga at least newoba oli olwawo okukkiriza nga mukwano bo bujja kukugonza nga bo bujja kukugonza kiki mbeera ki gy'otalabye mu kyalo ono gyayise ate nno bino byonna byetukuwa byebyedda obulamu bwabadde alivinga nga tannafuuka maama bwe buno muve kufa batu abamuyita mama ntuli bakyaki muve ku naye nga tannawulira ku bulumi bwa mwana buno bwe bujulizi bwenkuwa kati gwe abusabusa Katonda okyalina kyotugamba kiki mazima ddala kyogenda okugamba ensi kiki mami ono kyakoze kyotalaba naye kale ka obujulizi olidde mubuwulidde n'ebyokugira olumu mbasiina okujjako okugatta obugase ku ddoboozi lya mami era nenkugamba nti mukwano weenoonyeeko yonna gy'oli era kankusibulire wano okujjako n'okwagaliza olunaku olulungi Katonda akunkumire atakumira mpeera.